Alright, okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yabula ewakaawe na buli kati poliisi oba amagye bakyamuwenja mu buli kanyumero. Muganda wa Bobi Wine amanyikibwa nga Banjoman avuddeyo n'agamba nti takyasula wuwe, akawunti ze baaziblokinze, bamuyigga emisana n'ekiro nga balowooza bateebereza alina okuba nga amanyi ewali Bobi Wine. Ono muntu wa kusatu ng'afeesinga embeera eno. Eyasooka yali mukyala wa Bobi Wine Barbara Itungo Kyagulanyi. Amagye gagenda ewuwe ne gawamba essimu ye ne gamugamba aggyemu password nga bwe bamubuuza bbaawe gy'ali. Gwe ssebo bannya bandaba olunaku lw'ejjo akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya National Unity Platform omukyala Chemtai yavuddeyo n'agamba nti amagye gazze ewuwe ne gamuwamba ne gakuba n'amasasi ku kyalo nga bamuulanga gwakuba nti abadde akweka Bobi Wine, era bamuvuze mpaka mu maka ge amalala Embaale ne bagasaakinga nga basuubira Bobi Wine gye yeekwese. Now Banjoman wa kusatu okuvayo kwogera ku kigambo kino, and we believe waliwo n'abalala oba oli abo abatannaba kuvayo kwogera naye nga bafeesinze all this. Mu Parliament bava ne bategeeza nti tewali muntu anoonya Bobi Wine, naye ate ebiri ku ground biraga nti mbutuufu Bobi Wine bamunoonya bubi nnyo. It is now 3 days nga Bobi Wine communicating with the public. Emikutu gye gya social media, Facebook teriyo posti mpya, X teri posti mpya, asembeyo postinga nga ategeeza eggwanga nti bazzeemu ne balumba amaka ge. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba, njagala owulirize Banjoman nga tottola embeera gy'ayisiddwamu. Tukomewo. Nga bakwatiddewo TikTok kaakati simanyi. Ninako ne moja ekifulukwa eddwaliro lyaffe lyabalimu okumaliriza kati ne bamunonyezayo ko. Nange bana basajja kati esaawa zino kati gwe baba bakwagaza ki buno obudde kubanga tulaba nga nawe ekyo kyagala kibuuzibwe nti baba banjagaza ki muno balowooza nze nkwesi abanna nze kambawe ansa y'ekyo ekibuuzo. Nkulamusiza muzeeyi wange Uncle Banjoman. Nange nsenso bawuliza. Kaakati ansa y'ekyo ekibuuzo eri nti w'osuula ssente mu nju oba ku luggya ng'obadde otambula naye ekikoyi ne kikugwako, okimanyi okinoonya paka wansi w'ekitanda nga toyingirangayo. Kaakati oyinza entebe okubulako oyinza oginoonyeza mu muddo, oyinza n'ogendako ne mu nnyumba okinoonyeza. Otyo kaakati ekyo kye baliko bali kati bagamba owaaye omusajja baatugamba afuuka era gwe teweebuuza nnyo. Banaatera okunoonya mu butooyitooyi, banaatera okunoonya buli wamu, banayingira mu njuyo oba olinamu kapeti bajja gibikula wansi waayo. Ekyo kye batandise ate okusiba akawunti z'abantu nakyo kiba kikyamu nnyo, abantu banaalyawo. Ekyo kikyamu kyalina we beekwata. Ekitali kikyamu kye kiriwa ku bintu bye bakola. Waliwo kye bakola nga si kikyamu. Byonna bikyamu. Kati bali mu kutuukiriza luno olugero lwe bagamba nti omusajja yasuula eggaali n'aginoonyeza mu nsawo. Okusuula eggaali n'okinoonyeza mu nsawo. Katugambe Babi naye aba alina okukola, alina ogenda e Busaabala n'aseetinga eb'emikolo gye biki takkirizibwa. Ne bw'aba agenda mu ddwaliro bamugoberera, ne bw'aba talina nakwogera naffe, talina kwegamba I don't know. Waliwo embeera enyiize n'onyiga n'ogamba nti ate oba kati. You cannot keep me in this. Ozi bakyusa batya kamera mbalage. Anyway, kanjireke sijja gituusa. In this nembeera nga mbeera mu mbeera bweti. Okitegeera. Ey'okubeera mu mmotoka. Omuntu alina amaka agage
oli mu nsiko kati buno obudde naawe. Yakuluba n'empoota n'enkola ki n'embaako n'ebyenseetika. Sebo si bano bafala sikkirizibwa kulinnyayo. Abafala beeyagadde baaba. Muganda waffe beregera kuggwa. Neteeka mu bbanka. Kenateeka n'enkola neteeka mu bbanka sikkirizibwa gendayo kukafuna. Mbadde nsaba jjajja Banjo otwe ku namba ya mobile money wano baana basooke bakuteereko kyonna kye bakuteereddeko. Nazo bazibulookinga. Tusooke tumuteereko wano eno ku Tumusooke tumuteereko kye tumuteereddeko. Mbadde nsaba otwe ku namba yo baabe ya mobile money tukuteereko kye tukuteereddeko. Amanyirwa kusondebwa era bampulira nandi kati mayinze ndi musajja mukozi naye kino buyambaganya Anko Banjo kuno si kusonda Anko Banjo tukikozesa mutima mulungi taata kubanga munange oli mu nsiko kati akawunti bazisiba buno budde alina okubeerawo. eri 0776 mu Luganda account bagenda agisome mu Luganda. Mukaaga mwenda 95 72 mukaaga 95 naye olowooza nene namba tebajja gisiba olowooza 0776699272 Beta sauce. Wanje? Lwaki tebazitadde ku yiyo ziwe Uncle Banjo man kuba nakyo kiba kimuleetera obuzibu. Enamba bajja gisiba. Basi beri eya Airtel kati empya yo mpya nali nagifuka eri kwalaali. Mbadde nzamuzimuteereko kubanga nze gundi enamba etiyako sente nyingi yange. Saagala sente ze. Tamanyaga senta mu Henry Banjo. Arrangement eri senta Henry Banjo. Senta mu. Yemanya gereta. Kakati jjajja Banjo bana Uganda buno obudde bana mbasaba baganda baffe tuliko wana abantu 5 mbegayiridde oba oyina mutwalo bammeka tuziteeko ko enamba muganda waffe esawa zino ya muganda president waffe kitegeeza togenda president waffe embeera gyali mugira naye aliira ku nsiko saawa zino teekako kyonna kyosobodde ko enamba nga tannaba kuva wano sokoddemu osobola motoka erina byonna erina amasowaani n'amasannyalaze okitegeera kati naffe tebajja tusobola abagalaba amasannyalaze twabitegeera embeera twagitegeera beta twali tusaba tupiiningireko ku namba wiyo waggulu awo njipiniizi temugiraba sinnagiraba temugiraba nawe kanjiddemu giddemu ogipiininge nino giteekawo balimba nino giteekawo kati jjajja Banjo bannayuganda okuwa amagezi ki buno obudde akati ekiriwo kiki n'amazima nayogeddeko olunaku lwajjo ku ssimu emuli eyo gye tuli tukuwulira bulungi okubanga myesijja abadde wano agambye eki SG ogambye ani baba SG ani abadde wano before nga sinajja tewali live yakatandika tewali abadde wano live tubaddeko kuneeno naye oba ogamba bya press conference conference
era babadde kubanja kalulu abasibe kubanja basibe ebyo. Namubuuzizza ne mugamba kati kiki ekiddako. Endowooza ajja kibeegambira. Ajja kitwegambira. Ajja kitwegambira. Yes, kati bannayuganda essaawa zino bannayuganda otuwa magezi ki? Twagala ku magezi essaawa zino g'otuwa bannayuganda. Ekisooka ebigenda mu maaso e Uganda mubiwulira bali abatandise okuboola ab'NRM mubadde mubawulira bano abaalidde ssente ne bamala ne babakasuka ebbali. Tubadde tubiwulira. Gamba nze ndabira ddala anyway bingi bye mmanyi simanyi wakutandikira simanyi wakoma bye nandibadde mbagamba naye nga kyakuguma ekisooka kyakusooka kuguma nakumanya nti nno obulamu kasita muyina obulamu ebintu bibeerawo mu bulamu abasajja tebalina bulamu bano okitegeera kati olaba beta source emyaka gyo gy'oyina ne mutabani wa Museveni ejja kusooka okufa by the rules of nature. So ekisooka mu byonna katulinde kubanga mu nsonga yonna mulinda komanda yaba ayogera ekisembayo. Bakisemu obugumiikiriza kubanga bamulonda akimanyi buli kimu akimanyi. So tusuubira nti ensonga lwaki bakyalemeddwa omufuna oba oliawo naye tatudde oba oliawo. Maawo Bajooze nakutegedde ddama. Nange edda nga takitegedde awo simanyi. Omanyi nze ekisinga okunnuma ku basajja abo kutwonooneranga ssente y'omuwi w'omusolo nga balina ekitebe ekikola ku kunoonyereza wali eri naye nga tebasobola na kunoonyereza yadde ensiri weeyise kati bakola ki? Tete balyandye bazizimbamu amayumba ne bagala ne bakwata omwana eyankava ku ssomero yenna ajjudde amata obwongo buli awo bwebafu ne bamuwamba gwakulira ekyo ekitebe ky'okunoonyereza tamanyi na Kampala n'omuntu gwanoonya tamumanyi ne bamuwamba kati gwanoonyereza. Omusajja asiba abayitako omusajja nze nabadde naye ng'ali mu moloke eri mu maaso nga ndiko emabegaawo nemulaba ne tubayitako. Lindako Jona lindako enamba banaye mugiraba enamba eno eri wano mugiraba kati Kweri bana imbiddwawo ne gavumenti eri mu bukulembeze. Bw'oba osanga nga meeja ogenda ng'oli ku nnyanja kale Lake Victoria nga meeja akulira amagye agakutulugunya gwe Munnayuganda afambala